Abannayuganda abakolera tekako n'okuwangalira mu nsi za Buwarabu beekyaye batandise okulaga obutali bumativu eri gavumenti yaffe ya Uganda era nga bangi batandise ojjukonjera ebigambo batandise okulangira abo abafuzi waneeno nga tebasosodde ne embassy ya Uganda eri mu nsi zino eza Buwarabu buli nsi ya Buwarabu nabo batandise okubanga babasokoolayo batandise okubalumba wano nga babagamba ensonga eyabatuuza mu offices eza embassies zaffe eza Uganda nga mukimanyi nti temusobola kutuusaako Bannayuganda services ze babeetaaza lwaki mulimu ezo offices era nga wano basabye n'omukulembeze w'eggwanga abantu banene babeere nga baretiringa immediately abo abatudde mu embassies eza Uganda mu nsi ez'enjawulo zino eza Buwarabu wano nga embassy gye basinze okuteekako essira ye embassy ewangaalira oba eri mu ggwanga erya Saudi Arabia embassy y'Abannayuganda. Abannayuganda basabye embassy eyo omunnayuganda atuddemu nga ambassador abeere nga alekulira mu bwangu. Kino kivudde kuki ku bigenda maaso eri omukozi gwe batidde mu ggwanga erya Kuwait. Nziza batuusaako zino updates ng'era bulijjo bwe nkikola yenze Shila Adita mwebale kubanga mwekuumira ku YouTube channel yange bwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoose okulaba obutambi bwaffe oba obadde oyitawo ng'oli ku bibyo n'olabayo akatambi akali ku channel eno nkwegayiridde tovaawo nga tokomentinze tubuulire ku linnya lyo ate era subscribinga okwate ku notification bell waggulu obeere nga otweyungako tukole community eyaffe esobola okutubeeza we tusobola okubeera ne tukubira omulanga ne gutuuka mangu gye twagala gubeere nga gutuuka wabula nga ate nammwe abali mu nsi ez'enjawulo imbaagala nnyo subscribinga likinga commentinga oleme kusubwa kintu kyonna yenze Shila Adita ate era ngenda kubanga mbatuusako obutambi obumu obw'Abannayuganda bannaffe abayimukiddeyo abalimukiddewo abatandise okubanga beekalakaasa era nga batandise n'okukuma omuliro mu Bannayuganda abalala babagamba kola akatambi ng'oli mu kwemulugunya ku embassies za Uganda. Ngenda kuba mbatwalako mu obwo obutambi naye era nga sinnaba batwalayo neyongera okubajjukiza nti okusubscribinga kirungi nnyo kubanga wosubscribinga togenda kubanga osubwa updates ze tuteekayo. Jangu obeere ng'osubscribinga kwata ku kadde tokeerabira commentinga ng'okommentingisa erinnya lyo ekifo mu wangaliro osobola otutuma obubaka bwonna bw'oyagala tubeere nga tukuyisizaako eri abantu tujja kubanga tukikola omwagalwa weekuumireko katugende ku mu butambi katono. Uganda tulina akajanja. I'm going to talk this mu Luganda such that some of you abatategera lusoga lwange mukitegera. Bannayuganda mulina akajanja. Wano Bannayuganda bannaffe bafa. Temuvaayo nakola video nti justice for this person. Ono mukabayani bamuse muvuddeyo mukute kamera muli banyinkaavu muli serious mu justice for Kabayani. Justice for Kabayani. Gwo Munnayuganda aliyeyo nga tokolangako video kuseekinga justice for a Uganda ni afiiridde eno mu nsi z'abaana Abawarabu. Ovaayo otya n'olaga concern ku atali Munnayuganda. Wana Bannayuganda bannaffe basiiba bafa. Temuvaayo kola video kuseekinga for justice. Omulala afudde muli kuseekinga justice kyokanga sina Munnayuganda. Abamu temugenda tegeera point yange. My point is like this. Bana abantu baba basobola okuvaayo. Naffe Abannayuganda ne tuvaayo ne twekwatako nga tebitukwatako. Why is it that Omunnayuganda waba afudde tetusobola kuvaayo kwogera nti Omunnayuganda gundi afudde tubeera muno nga twasama tiimu gundi nze supportinga tiimu gundi bannaye bali kuvuma gundi bannaye katugende ku live naffe tuddize fire bye mubeeramu. Ne government yaffe ye Uganda omwana waafa. I have never seen the president coming up to address such an issue. Ono mukabayani yafudde president wawe ne yesitula owaffe asirise abaana basiiba bafa wano everyday. Mwe bakadama mubeera mu biyumba muli ku bitiimu muli ku kusabula gundi ena abaana bafa fe tulina bu platform obutono novaayo n'okolaka video awo like nogamba okay maybe abalala bagenda situkiramu ne mubata situkiramu bali wano mukabayani gwe kabayani akwatirako wa ng'already yafunye justice right tovaayo n'olwanira Omunnayuganda gw'omanyi eyattibwa nga tannafuna justice. Open Vision, I'm sorry. Okolera mu t-shirt ya company
I'm fuming like this. They don't care the no sung. Nengamba Bannayuganda. They care about things ebitabakwatako. Nebaleke bibakwatako okugenda like that. And eti wano ya food day. It's not even a month. Abana batono nnyo abamu postinze. Naye muri wano muri mukwasamirira justice for Kabayani. Muwa mwenga abalemi okuseekinga justice for. Musoke mufe kubamwe. Then mufe kubali. Kubanga mututiisa nti wetutuukira ku kisaawe ekyennyonyi Entebbe mugenda tukwata mutusibe. It is okay mujja kutusiba naye this time bwe tubanga tukyalina omukisa ogusobola okwogerera abo abatasobola kwogera tugenda kukikola. Ekibuuzo ekiriwo embase ye Saudi Arabia omulimo gwammwe ki? Buli lunaku olukya abaana battibwa, buli lunaku olukya abaana batulugunyizibwa. Temuyina kye mukozeewo ku Bannayuganda bannaffe abali mu kuggyibwako eddembe lyabwe. Twagala kumanya embase ye Saudi Arabia omulimo gwammwe ki ng'abaana buli lunaku battibwa ne batulugunyizibwa? Kaakati nno katandika butandisi. It is high time tulwanirire basisita baffe abali e Saudi. Ku nsonga y'Abakadaama leero nzize ku nsonga z'Abakadaama ne filitangire leero nzijidde ku Oligino. Bakadaama bafa. Tombulira kufa kwa Asiya nga nina Bakadaama 10 abafudde leero. Tombulira. Ne filitangijjeemu nzijidde ku Oligino ndi munyiivu nnyo basisita baffe bafa. Bwe kiba nti gavumenti ye Philippines yasobodde okulwanirira munnansi waabwe gwe basse ne bamuteeka mu firiji n'amalamu omwaka mulamba. Abafilipino ne balwana nnyo. President wa Filipino n'asituka ne yenyigiramu ayambe munnansi. Bakadaama tugenda kukola bwe tuti. Tujjawo omuzannyo. Tugenda kukola ng'Abafilipino we baakoze. Bakadaama tuggule olutalo ku embase ye Saudi. Olutalo twalujje ku gavumenti, olutalo twalujje ku Museveni. Twalutadde kummwe Museveni baawe emirimu ne mutakola mirimu giteekwa kukolebwa ne mutasavinga ne mutawa Bannayuganda service. Bakadaama tuggule olutalo ku embase ye Saudi. Akulira embase eyo yono gwolaba wano mutadde wano yoyo. Tusabe batufunire ambassador mupya ono wabatasobola kukola ku Bannayuganda bali Saudi. Bakadaama fenna onagobwe kola video ng'ogamba nti ambassador agobwe batu ambassador mupya. Tusaba government eno tuyamba otelewo ambassador mupya ono talina kyatuyambye. Embassy twagala embassy genda okuyamba Bannayuganda. Tukwata amakanda nga bwe twakwata amakanda ne tugassa ku Ntebbe airport. Ne tulwanagana n'abakozi ba airport. Ati tulwanagane n'abakozi abali mu embassy. Yes. Olutalo twalujje ku government. Bakadaama bafa. Basista baffe bafa bagwawo. Nze n'amaanyi gampeddemu. Bakadaama bafa. Bakadaama bafa. Basista baffe bafa bagwawo. Bw'oba nno obumu ku butambi obutono bwensobodde okufuna okuva eri Bannayuganda bannaffe ndowooza ng'era bwe mukirabye baganda baffe ensonga ze boogera za makulu nnyo ddala naddala eri ggwe Omunnayuganda ali e Bulaaya ali mu zino ensi ez'Obuwarabu obutambi obwo bukulu nnyo bulungi nnyo bukugenda kukuyambako bw'oba nga nawe weegasse kwabo abamu abali mu kugamba nti gavumenti yaffe tekoze kimala nti embassy zaffe tezikoze kimala kulaba nga zirwanirira eddembe okuteekako obukuumi eri Abannayuganda. Jjukira bwe twogera embassy kibeera kitebe abamu muyinza obutakitegeera ekitebe ky'oyo omuntu okuva mu ggwanga gy'ava. Embassy eya Uganda kye kitebe kya Uganda ebanga gavumenti namba. Omuntu wogenda nga weetaaga obuyambi oba ng'olina bye weebuuzaako okuva mu ggwanga eyiyo yeeryo nno embassy. Omunnayuganda ava wano eno n'agenda ku embassy ye kaŋŋambe ali mu Saudi Arabia n'agenda ku embassy. Embassy eba eyina okumuyamba ku ebyo byonna bye yeetaaga ne waaba nga ali homeless ne waaba nga talina mulimu ne waaba ayagala kudda waka ne waaba nga mulwadde ne waaba nga ayina obuyambi bwe yeetaaga.
asobola okugenda ku embassy n'abanga ayambibwa. Kati nno Abannayuganda ekyo bakitaddeko ennyesera nti embassy ennamba eringa gavumenti omulamba, omuntu gwe bataddemu okukiikirira embassy ku ssaawa eyo ye gwe abeera pulezidenti wa Uganda, gw'oba okiikirira abantu abo. Obanga omukulembeze waatali ow'eggwanga, igwe atuddawo mu kitebe ye gwe abaafuuse omukulembeze w'abantu abo, mukulembeze w'eggwanga representing abantu abo mu nsi gye bali. Babagamba temukoze kimala. Omunnayuganda agenda n'agenda ku embassy ne bamugobera bweru. Ate ekisinga okwennyamiza nti embassy eza Uganda nze zinsobera nti abantu abazikolamu ate si bannansi baffe, teboogera lulimi lwe lumu naffe, bali mu kkala ndala. Ne bw'ogendayo nga bwetaaga buyambi oyinza obutayambibwa kubanga emirimu baagimma. Abantu abategeera olulimi lwe twogera, abantu abasobola okutegeera amangu kye twogerako, asobola okulaba embeera n'agamba ono Munnayuganda munnange kamubeererewo. Tebaabawa mirimu, bawa abantu emirimu abakkala endala, aboogera olulimi olulala, abatategeera bye twogera, abatayagala kumanya ate abeesusuze mu langi, be bantu be baawa emirimu. Kyova olaba kituzibuwalira nnyo okuyambibwa nga tutuuse ku embassy yaffe. Abannayuganda ekintu kye bali mu kukola kirungi nnyo. Wano wenkaabira omulanga era wensabira buli Munnayuganda yonna gy'oli ng'oli mu nsi zino ez'Abawarabu, ekintu kino ekitandise kisobola okutuyamba nga naawe oyongeddemu amaanyi nga weegasse ku ffe abali mu kugamba ebintu weebiti bikome. Jjukira ife bantu be bamu ababadde bali mu kulongoosa ekisaawe kyaffe eky'Entebbe. Bukyanga tukirongoosa oba bukyanga tukola obutambi we buti kyekituuseewo, improvement yajja neerongoosebwamu, ne kino kye twogerako kisobola okulongoosebwa. Twetaaga obuyambi immediately. Nsiiba mbagamba nti emirimu gino gye tukola si mirimu mibi. Bw'oba nga oyina protection nga bakutaddeko obukuumi otambulizibwako amaaso, emirimu gye tukola si mibi. Emirimu gino eno giri all over the world. Mu America emirimu gino gye giri, Sweden gye giri, Netherland gye giri, mu America gye giri. Abantu bagikola naye batya under a security condition nti tosobola kera kumakya omukozi n'omutuusaako just ekintu kyoyagala n'otambula n'ogenda n'ogamba ogenda vaawo nakyo. Nedda, bw'omutta bagenda kukusibwa papa agenda kukutta. Bw'ogaana omuwa omusaala era gavumenti ejja kukwata ekusasuza omusaala baguteekemu n'eddabo. Bw'alwala olina okumujjanjaba as a must. Ebyo ebintu bye twagala bibeere nga bikolebwa. Omukozi naye abeere nga amanyiddwa nti n'omukozi naye nga ayina eddembe lye ng'omuntu. Yenze Shira Adita asaba okomentinge wansi, manye ekikyolowooza. Jjukira nti okusubscribinga kirungi nnyo, jangu otwegateko ka subscribe kateekawo, kwata ku notification bell. Buli video gye tuteekayo muganda wange ejja kuba ekuyamba. Enkwagala nnyo. See you in my next video.